zogoberera nera bagogoberera olusi tobalabangako tebaliyo ne Uganda tobamanyi naye abo kati bw'ogamba mbu bweweesiga bakubuulire ebifaki ate nga bwewakanya ati bwewakanya official communication oyagala okuyigiriza jjajjaawo okusola embafu kubanga abasinga okuwandika sensation bali ku bbali nabo tebamanyi ate nekyakitwerabira nti ebintu edda byonna era nze nakibuuzaako neŋŋamba naye bana abantu bafaaki n'ensi yafa kuleka waani ofaaki n'ensi Sasa n'akomawo ne bagamba era ne basigala nga bakikuba naye oluwombo lwabwe bamalubyeeko ekituli kubanga this is a business era nabuuzaako lulinga naye bano abantu benda bakusobirya ku makya olw'eggulu bakola ddi wanze waliwo okusimya nga siriwo ati ndi mu kyaki nkola ki nsaba oba ngenze kwerako wenjira naku zino sikyayera tereza mukama full time naye nga obeerako n'ekintu ekikufuula bize naye nga naye bano bo bakola ddi nanga nedda zuukuka webasi mukungu zuuka olya nga mukungu zuukuka bakola kati awo bwe ogera n'omufolo we bagooti n'akutambuliza olunaku yaba akola kubanga ayingiza ati ayingiza ssente kakati bw'anaagamba nti Ssaabasajja ali bulungi kati simuyiika kyafunira waye kubanga naawe kyoyagala okuwulira nti muyi naawe kyoyagala oyagala naawe gundi that drama but it's coming at a cost of undermining and disorganizing the institution. Ate tulina n'okulaba ekifaananyi ekinene the implications nti bw'oyinza okulowooza nti byakugoberera bugobezi ku mutimbagano n'onyumirwamu ne bikutambulizaano oli n'agamba katambuze mulayikinge kaweereze n'olowooza nti bikomaawo naye bazanyira ku zaabu waffe eka gwe tutulinga abali ku kirombe kya zaabu nga twebasa otulo mu kifo ky'okumusima wana abazungu bwe baagenda okufuga ensi eno the whole world scramble and partition mu Berlin Scandinavia taliiwo nabadde nkyogera waali Scandinavia kankyongeremu n'amaanyi when they scrambled and partitioned for Africa buli we baatuuka abazungu ne basanga obwakabaka obukulembeze obuli organized babudismantolinga ne bakwata ebintu by'obwakabaka ebyo ne babireeta wano we tugamba ngu bo bamulembe ne banyweza obwabwe ne babiwamba nga bo banyweza obwabwe ne bagamba nti ebyo ebintu mubiveeko byadda. That's not modern leadership. Mubiveeko mudde mu gundi mu by'obululu ate ebyo bululingana mu bimanje byetakuzita naye mudde mu by'obululu democracy naye n'enfuga yakikadde naye bo ekyalo bakola ki banyweza to the extent nti bo bagira n'ebyobufuzi ne bagira obwakabaka babwe ne babuteeka waggulu w'ebyobufuzi nti buli kabaka buli prime minister alayira wano agenda wakabaka agenda wanaabakyala naye oli ku mutimbagano olumba ogamba ng'olumba Katikkiro naye you are attacking the institution, you undermining the institution. Ate institution ogyagala naye obuzaabuzibwa olwalina okugamba kolaki zuukuka va mu tulo Katonga jjula ffe tuli mu kulya wano nga Katonga jjula ffe tulina wano potential wano Bungereza kwa ffe tusinga okontributinga ku economy eya Uganda through the remittances tuwaayo naye lwaki mu lubalo wano ate lwaki mu lubalo tuwenyera buwenyezi n'abeegusujju wano batusinga olw'okuba we are disconnected. Tuli disconnected kugamba enkosa y'omutimbagano etuwabya n'etutwala mu ngeri ate yeekosa ffe bennyininyini ffe twekosa okiraba. Era mbachallenginga olwaleero abatannaba kulayikinga social media ez'Obwakabaka muzilayikinge
mutandike okuzifolowinga nabiri binyuma nange mbiwulira naye fo intending purposes zimanyi nti byakusaala era mbiraba nenseka nakati mbalabye wali wabweru nenseka busesimulire ate nembasaase kuba nabo bambi beetaaga kuyambibwa because they are misled oluusi babeera banane kikola ki kyebayisaawo naye mbadde njagala buli omwali wano aveewo watulakulaikinga and following social media z'obwakabaka mutandike ebintu bino ebyobwakabaka nze saakolako application okufuuka omuganda nazaalibwa buzaalibwa muganda so there is no middle ground kati gwe bwojja n'okuba obwakabaka nzagala nzirewa singa you are attacking my identity naye weerimise ng'owataka Katikkiro osinati olina obuzune gundi naye you are bringing up the institution that is my identity kati olumba nze naye kyetwetaaga is awareness kubanga bagundi ba encyclopedist mu 1789 revolution ya France babavunana nti bo bazidde boogera bwogezi bizibu ne bakaba solution kanyako solution oba ebirowoozo byendowooza nti eyalwaddewo effwati tutandike okugoberera official channels eza Buganda tubeere nga tutambulira ku mazima nga tumanya amazima tubeere nga tulina awareness nti amawulire gano aga social media si masunsule. Ask yourself a question nga kituufu ani atoogera what is the official position tutandike okugoberera official position nga tuzitwala serious Katikkiro bw'ayogera aba ayogedde libadde ddoboozi lya Kabaka nga lituuse minisita w'amawulire bw'ayogera that's the official position we should stick to that. Buganda yeetaaga abantu abanywerera ku nsonga tusaanye okwefumiitiriza era ekibuuzo kyenjagala kubabuuza ekisembayo naye mwe mulowooza ebigendererwa by'abantu abo bigendererwa ki nkuyanja ey'amawulire tufuna tusaanye okubeera nga twefumiitiriza tusaanye okubeera nga tufuuka abasosozo so byeyigiriza mpola ku social media n'ebirala naye baŋŋambye nti obudde obanga bweddeyo naye nga bwendi mweza bakatonda siyinza kumaliriza nsitolwange ali mwawule naye nga buli lwabagera bunene kwakwanjulaga bannaaye mudde eri omukama nga kyekisembayo mudde eri omukama ku topiki eno ey'omutimbagano enkosa y'omutimbagano neebuuzizaako ne ku byawandiikibwa ebyawandiikibwa mu kitabo ekya Bayibuli Pawulo omutukuvu bwe yali awandiikira ab'eddala tukale ebizibu bino byaddemu mu community ebya miscommunication misinformation kati Pawulo yawandiikanga amabaluwa ng'agawandiikira abakristaayo abaalinga bakyankalanye olwa misinformation olw'okwonoonagana naye bw'ogenda mu Bagalatiya essula 5 ennyiriri 22 abagamba ebyo byonna byenjogedde bikulu naye ekisinga obukulu bye bino nti ebibalamu y'omwoyo bye bino tulina okubeera n'okwagala tulina okubeera n'essanyu tulina okubeera n'emirembe tulina okubeera n'obugumiikiriza tulina okubeera n'ekisa tulina okubeera n'obwesiga obulungi obuwombeefu n'okwefuga awatali ebyo babiteeka wakanya mu Lunnabulemeezi agamba nti the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Tuwetaaga teeka okuregulatinga. Ssaabasajja Kabaka awangale.